Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaami njagadde mboyo ku ddagala lino ery'amaanyi g'ekisajja kwegamba gezaako okubeera nga weefaako naddala ggwe omubiri gwe oli munafu nga mu kisenge eky'amazima nga tokyamalako bulungi. So w'onywa ku ddagala lino singa obeera olifunye bulungi liba lijja kukuyamba okubeera ng'oyoza mu misuwa gyo, okwoza mu mubiri gwo bulungi nnyo, kwegamba obeere ng'ofuna bulungi nnyo amaanyi ago ge twetaaga. Ekyo nkibabuulira kuba ndi musajja munnammwe ate era nkimanyi nti ennaku zino obunafu mu buliri bungi. Abasinga mwekwasa nti birowoozo mirimo. Omuntu abeera n'ebirowoozo tosobola kubeera na bunafu mu buliri kumala lunaku lusooka lwakubiri lwakusatu, nedda. Omuntu abeera n'ebirowoozo kibeerawo kiseera, so gwe abeera n'obuzibu obwo ng'okubayo kamu, okuba ddakiika 2 n'ogweri, ddakiika 1, ddakiika 3, 10 n'ogweri nga toddamu kuyunga. Ekyamazima abeera ng'otunuulira nnyo eddagala lino. Mugamba nnyo nti abaami mwogera nnyo nti sibafaako, tosinga mufa nnyo ku bakazi. Naye ate ebiseera ebisinga bwenteekayo eddagala lino ate mwagala dipuleyinga, ate mupuleyinga by'abakazi, simanyi lwaki. N'olwekyo lino eddagala lyammwe abaami ebiseera ebisinga kikulu nnyo. Ekisookera ddala kyandibadde kikulu ogendeko mu ddwaliro basooke bakukebere, osooke ozuule kiki ekikuleetedde okubeera ng'onafuwa. Ate era abalala muba mwakozesa ku nkola ey'okwezanyiikiriza. Ekizibu ekyo eky'okwemazisa kibi nnyo. Nkibagamba abaami nammwe kitukosa, mulina okikkiriza ekintu ky'okwemazisa kibi nnyo nnyo. Obuzibu bwe kirina kijja mpola mpola, ne kikuleetera obuzibu mpola mpola. Ate jjukira mwoyo ogwo mubi nnyo, kwega kizimuzimu eky'obulabe, kizibu okuvaako, kizimu oba ekyoyooyo ekibi ekyetaaga okwewalira ddala okubeera nga tokikola. Kitukosa abaami ate ne kikosa n'abakyala. Mukitegeera? Ekyamazima ensonga ezo ziswaza. Ofuna omukyala ng'olabira ddala yeetaaga okukolerako ddala emikolo, naye n'oswala n'okubakamu n'ogweri. Ekyamazima n'oswala mu maaso g'omukyala oyo. N'olwekyo mutunire nnyo eddagala lino, ligenda kubeera nga libayamba. Mubeere nga mufuna kapeeni muliwandiike, mujja dinoonya mulinoonye. Okusingira ddala tugenda kukozesa mirandira. Emirandira gino mikulu nnyo nnyo singa obeera ogifunye. Eddagala ly'ogenda okufuna lye lino. Erisooka nkusaba ofune emirandira gy'akavamagombe. Emirandira egyo mikulu nnyo ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Gifune giteeke ebbali awo, osooka ogikuŋŋaanye bulungi. Ofune emmwanyi. Osobola okufuna emmwanyi zennyini nga zikazeekazemu oba nga zengedde. Emmwanyi zennyini nazo zifune. Osobola okufuna emmwanyi n'ofuna n'emirandira gy'emmwanyi, nabyo biteeke awo ebbali. Ofune emirandira gy'akayongo, n'emirandira gy'akayongo nagyo giteeke ebbali awo. Ofune emirandira gy'akamyu, n'emirandira gy'akamyu nagyo mirungi nnyo, nagyo giteeke ebbali awo. Ofune ebikoola by'akamunye, funa ebikoola by'akamunye nabyo biteeke ebbali awo. Ofune emirandira gya ssere, funa emirandira gya ssere, ofune n'ebikoola nabyo biteeke awo ebbali. Ofune emirandira gy'ensogasoga, emirandira gy'ensogasoga gyokka. Ku nsogasoga funako mirandira. Funa emirandira gy'ensogasoga nagyo giteeke awo ebbali. Ofune emirandira gy'ekifabakazi, nakwo funako mirandira gyokka. Ekifabakazi funako mirandira, nagyo giteeke ebbali awo. Ofune emirandira gy'ejjirikiti, funa emirandira gy'ejjirikiti, emirandira nagyo giteeke ebbali awo. Ofune ebikoola bya ovakkedo n'obutititi nabyo biteeke awo ebbali. Ofune akatengotengo akatini, emirandira gy'akatengotengo akatini. Osobola n'ogattamu era emirandira gy'akatengotengo akanene. Akatengotengo akanene emirandira gikaawa, ate akatini tegikaawa. Kikyenjawulo, osobola ogyawulira. Ofune emirandira gy'ekifumufumu, ekifumufumu funa mirandira, funa nga giwerako. Okitegeera? Ofune emirandira gy'oluwaanyi bwe tuyita omulamula, funako emirandira. Ofune emirandira gy'ekibwankulata, emirandira gy'ekibwankulata wamu n'ebikoola biteekemu nabyo. Wuliriza nnyo bulungi ebintu ebyo.
ofune emirandira gy'ekikindukindu oba emirandira gy'ebisansa okuva empirivuma kati osobola okufunako emirandira kuba emirandira myangu okufuna ekiyitibwa ekikindukindu funako emirandira egyo mirungi nnyo nagyo giteeka ebbali awo ofune embutamu nayo giteeka ebbali awo ofune n'emavvi ga mukulu omuteekemu eddagala eryo nga bw'oliwulidde naye mu ddagala nze lye nafumbye nasusizza namu naye njagadde nkubuulire ebyo kuba ebyo byangu okufuna ebyo ojja bifuna bulungi nnyo kati eddagala eryo lyonna osooka kubyoza bulungi sooka obyoze bulungi emirandira sooka ogyoze bulungi emirandira oluvannyuma giyingize mu kadeeya gikubeekube omala ogikubaakuba giyiwe mu kuseffuliya yiwa emirandira egyo mu sseffuliya nga bw'olaba esseffuliya eyo mwetadde eddagala eryo yiwamu eddagala eryo lyonna yiwamu amazzi nga gawerako teeka ku kyoto nze ndifumbidde ku kyoto ky'enku teeka ku ssigiri oba ku kyoto naye litokotere ddala likalire litokotte olabye ddala nti likalidde eddagala eryo buli bwe lirwawo nga litokota ekyamazima n'omanya nti ntaddemu liita 10 ey'amazzi njigyemu liita 5 ey'eddagala eddagala eryo liba liridde bulungi nnyo beera ng'olifumba emmwanyi zino olina kuzisekula nga bw'oziraba ziizo olaba zeezo nziyiyeemu zisekule bulungi emmwanyi ezo bw'omala ozisekula nazo ziyiwe mu ddagala eryo litokotere ddala bulungi lifumbe ligiire ddala nga bw'olaba litokote nga bw'olitabulamu nga bw'olikyusakyusa nga bw'okiraba nga bwe ndi mu kikola kati bwe limala okujja n'olaba nti litokose ekyamazima liyidde osobola okuliggyako kati bw'oliggyako funa akasengejja nga kaneneko ebintu bino mulina okubeera nabyo abaami ewaka funa akasengejja nga kaneneko nga bw'olaba beera ng'osengejja eddagala eryo lisengejje bulungi n'omala oddisengejja nga bw'oliraba beera ng'oliteeka ebbali lifunemu libeere nga liwola lisigalemu kibuguumirize kwegamba ng'osobola oddinywa nga terikwokya bwe limala okuba nga liwolawolamukko beera ng'otandika okunywa eddagala eryo osobola okunywako ekikopo kimu ku makya naye ng'osoose n'olya ekyenkya ekyo mukiwulire bulungi mwabagenda okukozesa eddagala eryo sooka olye bulungi ekyenkya bw'omala okkirya wayitewo eddakiika nga 10 onywe ekikopo kimu eky'eddagala ku makya oddemu n'ekawungeezi era ng'omaze okulya ekyeggulo bulungi ng'ogenda kwebaka era nnywayo ekikopo ky'eddagala eryo gw'omwami ogenda kubeera ddala bulungi nnyo nange ndinywa era nga bwe mbalagirira nti nywa bw'oti ne bw'oti nange era bwe ndinywa terina buzibu ekikulu kya byonna kusooka kulya eddagala lyonna ng'onaakozesa eddagala sooka omale okukkuta buli w'onywa eddagala ng'enjala ekuluma kyoba olaba nti ojja kuwulira enjoka nga zikaayana nga zikaaba olw'ekyo ky'oba otaddeyo sooka omale okulya bulungi okkute n'oluvannyuma beera ng'onywa ku ddagala eryo lisobole okutambula bulungi mu mubiri gwo osobole okufuna ekyo ky'obeera oyagala bwe kityo bwe kiri kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 077737 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba